musooke mufulumye nini mulabe ng'egye mutwalamu ebintu byammwe. Mukawa lusimbi. I said you told me one tank you put out display like this in the line. 5 tanks you are taking. Someone is coming, customer. They took. Now what of these ones? No, these ones you told me in one line you put a display. That's why I cut off from that side. I told you one tank for display. I said one tank for display. You need one tank, one the other one. Not this one. But when they are not in the line like this. Only one. You put only one. Me, I thought if it is not snapping, the other one in the line. Don't say I thought. Now I'm telling you the exact thing. Remove 1, 2, 3, 4. Take behind. Leave this space. Leave one tank for display. One. Not make what line. What if I put that one this side? Is it fine? I don't know. You are the one who knows. You let that.
Kati kubuziza naina yigeze jiwe parking wheelbarrow ziri wano waliwo emwanyi waliwo emiti kugamba oluyanga ali mu kyalo kyewamu. You are like this is not Masaka Mubende district. Toja kuyiga kota wanyano mufuka bantu sabya busabi mobero omwanyi nani kota wanyano Inalete muruka ngira kulongoseza chasira embwali zo abajjawo olaba kizemu Bileme kubwa kati nze mbere nammwe oli namugamba nemugamba nti tyayo yalina twalayo imwe temujja kuwuliriza ono sirina kyenyiza mugamba as much as twedoda tekkiriza naye we yapangisa akuma ku lubalaza waddemba okugamba akabalaza kange kantekeke engoye zange negwe notekako bino byonna ebiyinja obiraba. Gwe ani bakozi obulabo obutebe batulawo ne bakuuma balaba nga tojja nga bayingiza balaba nga tetuli katunabeera mu ebyo nga nziruka nabo baddamu jjawo byonna buli tali ku kibalaza bano nayogera nabo wano pako oyakwata n'abakazi n'abateeka awo batuula awo.
bituwe etteeka eryayise tukiriziganya nalyo naye nga tubadde twegayiridde tusaba busabi tetugenda kuddamu kikola etteeka munda eryayise nga tulina okukola tulina kyakukola babikuwe basaba babikuwe tusaba babinziri yenze sekalembe bwe tubadde tulemesa abantu edioda nga twogera enzinyi mu kkubo naye tubadde tusaba batusonyiwe tugenda kuddamu tugenda kuzibyawo ebintu bye batututteko babituddiza nire tugenda kuddamu biteekayo bweru amateeka tugagondedde biki ngoye tuzitutte muli bameka abajja tekikomi wano ekikuba tekyagenda ddala mu maaso nga pulezidenti we yagamba ekirala abantu bagenda awantu webantu badde bapaakinga emotoka eyimirira etika ebintu bye ate ye byamuguza ate ye waateeka ebintu bye disipuleye so nga nagikomya kuki ku lubalaza lw'edduuka lye ekipande kibaawo olwedde nti eno adweya zino dduuka gundi kubanga ate ebintu ebiraba osikiriza ne munno oweri natalengera eri osikiriza munno kati twagala nnyo muntu kusikiriza munno buli omu njagala nga bwazze okutunda akole ki atunde banne ebyo bye byange tweyanzeege abantu bempa amagezi abatannaba kutuukiriza bisaanyizo bye tukola abatannaba kutegeera ki kye bannakukola bajje gye tuli batwebuuzeeko tetuli balabe baabwe bw'alaba nze nga ntya agende kugombolola abuze gombolola chifu bajja mulambika kyalina okukola n'owa kiyosiki bajja mulambika kyalina okukola twagala abantu bakole naye nga bakolera muki mu makubo amatuufu amanya nga bulijjo Wamala Muhammad ekikokweto kyatandikira komiti ya Naloodi mu Wakiso Myoka yonna kyategemeza komiti ya Naloodi nekisaasaana wonna olwaleero tubali tuli mu operation ey'okulaba ddala ekituufu kyetewagamba abantu kye bakola abantu batandika otukubiranga amasimu nti bannaaye ffe tuwakkiriza okutambula n'embeera eriwo n'amateeka naye ate abalala bo bakomyawo ebintu ku makubo mugenda bakola mutya era byebyo ebintu byemulaba biteeka ku motoka tetubireeta naye tetuleeta nti tubitwala bwe bajja netukola endagaano netubibaddiza nenkya bwe tubisangawo era nga tukola kyekimu paka tunalaba nti alemeddwa tugende mu kooti abalamuzi bajja tusalirawo naye nga tetukikola mu bubi tukikola mu bulungi Kuwera sameka Enchanga 19 encha zinaba meka abiri swaba bote mu gambi